Donald Trump munyiivu era asazeewo kwabya bakaadi okuva mu ggwanga erya Iran. Ebigambo by'ayogedde abakaadi babirabira ddala ng'ebiyinza okubaviirako obuzibu okuva mu balirwana baabwe aba Iran. Kati munnange President Trump agamba nti si musanyufu n'akatono olw'abakaadi, gurupu y'abakaadi oba gurupu z'abakaadi abaalemererwa okubeera nga bakola omulimu gwe baali bateekeddwa okukola ogw'okuba nti batwala emmundu eri abaali beekalakaasa mu ggwanga erya Iran okusobola okubeera nga okwekalakaasa kukola amakulu. Munnange bw'atyo President Donald Trump bw'ategeezezza agambye I'm not happy that Kurdish groups in northern Iraq allegedly failed to deliver a small quantity of US weapons that were reportedly intended for Iran protesters during unrest in 2025. Munnange bino mu kubyogera nga abyogera kaati ewatali kubirumamu anti okukutala omugagga amala n'akwabya. Kaakati bino muganda wange ne birabika nga tebiwoomedde bakaadi era Trump mu kwogera bino ate n'ategeeza n'agamba nti ekisinga okubaluma bo nga administration eyiye naye kennyini nnyini kwe kubeera nti n'emmundu ze bawa abakaadi, gurupu z'abakaadi zino okubeera nga bazitwala eri abeekalakaasi mu ggwanga erya Iran tezimanyikiddwako mayitire, tebamanyi we ziri. Kakati muganda wange kirabika nti embeera ey'okwekalakaasa Trump yali agibaliddeko nnyo mu ggwanga erya Iran. Naye bwetyo munnange embeera neerabika nga yakwasaganyizibwa ab'ebuyinza mu Iran ne basappuresinga abeekalakaasi. Trump yali ayagala ayongeremu ku kafuleva ak'emmundu eyake. Kati waliwo mukwano gwange yaŋŋambye kati Trump lwaki amala ebiseera eyo n'atasobola kumanya wa gye beetaaga ebyo. Neebuuza wa ti Trump yali badde amanya. Kaakati munnange okusinziira ku reports eziva eyo era nga zitambula ku online bagamba nti emmundu zino baazikukusa nga baziyisa mu elements ez'abakaadi okuva mu ggwanga erya Iran era nga bano basinziira eri mu Sulaimaniya, mu bitundu bya Sulaimaniya ebya booda. Munnange era nga kino kitegeeza nti obunkenke bubeera bufuuse obuzibu ennyo. Obunkenke bufuuse obuzibu ennyo nti bino okugwa mu matu ga Iran n'ebitegeera negawo naye lwakuba nti n'abakaadi balina kwe balina okusinziira okwewolereza wakati awo basobola okugamba nti bebeera baazituma lwaki tetwazireeta kubanga twali tetwagala mbeera esajjuke. Ate era nga bano baludde ebbanga nga tebaagala nnyo bizibu naggwanga erya Iran. Kakati embeera bwetyo nga abakaadi gurupu zaabwe mu northern Iraq beegaana bo bagamba nti bino tebabimanyi, tetufunanga ku mmundu za kika ekyo, temutusiba ku matu ga mbuzi kutuliisa ngo. Era nga abakulira abakaadi bagamba nti bo tebeenyigirangako, tebaparticipatingangako mu bikolwa ebyo bya kutagetinga Iran.
era nti kino tebayinza kukyenyigiramu kubanga kiyinza okuexposinga territory yaabwe eri eggwanga erya Iran singa ligezaako kubeera nga likola okwanukula oba revenge okuwoolera ekindi nti munnange embeera gye balimu nti balinaanye bali balirwana baabwe geographically bagamba nti nti geographic proximity yaffe eyinza okuleetawo complex political situation tetugenda kukkiriza era bagamba nti bo tebabimanyi kati Iraq nga eggwanga lino ly'abakaadi gye libeera ab'obuyinza ebbanga lyonna babadde nga baagala okubalansinga enkolagana yaabwe wakati waabwe ne banneiba baabwe. Jjukira nti mu myaka giri Saddam ng'akyaliwo Iran ne Iraq nga balwanagana nti abakaadi bano baakosebwa nnyo. Kakati okubala ekiri nti bonnange bye bali ku booda bwe batyo bagamba nti ffe tetwagala babadde nga bagezaako nnyo okumaintaininga enkolagana yaabwe wakati w'eggwanga erya Iran ate era still nga bakyalina akakwate ku Washington nga ne America nayo kwegamba tebateekawo bonkenke balaga nti bakolagana nayo bulungi. Naye muganda wange kakati awo kakati kigambibwa okuba nti munnange embeera eno eri sensitive nnyo era nga mu byafaayo kigambibwa okuba nti United States n'abakaadi babadde nga bakwatagana bulungi nnyo era nga kigambibwa okuba babadde bacooperatinga bulungi nnyo bakwatagana bulungi nnyo amagye g'abakaadi naga US mu conflicts zonna ezibaddewo ne operations kuba ISIS mu Syria wamu ne Iraq babadde nga bakwatagana bulungi nnyo. Kakati naye munnange kigambibwa okuba nti wabaddewo enkyukakyuka mu regional strategy eya US era kino ne kibeera nga kyekireese oba kyaleetawokko mu kuluuzinga trust mu bwesige naddala oluvannyuma lw'enkyukakyuka ya poliisi ya US mu mambuka ga Syria. Abakaadi ne batandika okubeera nga nabo oba oli awo beesikamuuko. Abatunuulizi bagamba nti okutunuulira embeera ey'okubeera nti nno bawa abeekalakasi mu ggwanga erya Iran emmundu nga ziyita mu bakaadi kitegeeza nti ekyo kiraga nti ekisooka US nga mmalirivu nnyo okuba nti yevuunika gavumenti ya Iran. Kakati ate nekyongera okwoleka nti Iran ekitegedde nga bwe badde ekimanyi ne kati ekitegeeredde ddala nti bano batuuka n'okuba nti awo bayinza okuyisa emmundu ezigenda okuba nga zitulumba wano. Kumbe bulijjo batwesinisizaako batugamba tewali buzibu. Kaakati okusinziira ku public acknowledgement ku nsonga eno kirabika nti diplomatic dynamics awo ziba zigenda kubeera complicated, zigenda kukalubamu naddala nga tuli mu mbeera eno eri fragile eya ceasefire periods ku nsonga ya regional negotiations. Kakati officials mu Iran tebannaba kubaako kye boogera ku nsonga eno, tebannaba kubaako kye boogera, naye Tehran yabuvuddeko bwetyo nga yeemulugunya nga enenya US okubeera nti ebadde nga egezaako okulaba nga ekyankalanya oba destabilizinga eggwanga nga bayitamu external support nga baagala okukozesa opposition movements nga bakozesa external support kati nga bakozesa nga abakaadi ngaawo okubeera nga bajjaawo connection okubeera nga ba empoweringa
abeekalakaasi abaagala okubeera nga bakyankalanya eggwanga erya Iran. Kakati bino byonna munnange mu kubitunuulira b'abantu bagamba nti oba oli awo Abanigeria bajja kukimanya mu kaseera akatono nti ani abadde nga awa ebyokulwanyisa ne ssente aba Boko Haram abakoze obutujju mu ggwanga erya Nigeria okumala emyaka, okumala decades. Era nga kino nali nkiwuliddeko nange nga bagamba nti terrorist groups nyingi mu nsi nga America ezimanyiiko nti goyinza okubeera ng'oziwulira ng'ezivumirira naye ng'ate zikola ki banywanyi baazo. Kakati nti era nti kusi gwe mulundi ogusoose ebintu nga bino okubeera nga bibeerawo 2023 mbu kinajjukirwa nti ezimu ku mmundu zaategeerekeka nti zaali ziva mu ggwanga erya Ukraine ne France nga bagezaako okubeera nga bazikukusa okuzitwala mu mambuka ga ggwanga erya Nigeria. Nti BBC yaripootinga amawulire ago. Kale munnange ebyo byebyo, naye nga Trump ye ayogedde n'agamba si musanyufu nnyo ne abakaadi mu mambuka g'eggwanga erya Iraq okubeera nti baalemererwa okubeera nga bakukusa emmundu okubeera nga baziwa abeekalakasi mu ggwanga erya Iran. Kyokka n'emmundu tebazirabako gye ziri, abakaadi bazeezibika awo teri amanyi.